Mukulike abimukwano mukuwumulamu nga yitwa mulidde nga lukyalina Honorable Naduli wanene ow'obulenzi obeeruweero nga ye mubaka w'eno mukwano omulonde ayagala ennyo abantu bate nga bingi byabakoledde mukwano njagala obeere nga ate tuyongera okubeera nga tumweyongeza okubeera nga tuwulira ebigambo ebirungi byatugamba naawe osobola okubeera nga ate ofunamu kimu naawe ekyoteeka mu nkola puroguramu ene balunaku lwe Sunday ne ku Monday saa zibeera 5 zennyini ekiro gweno yakabeera nga time yo esobola okubeera nga ate ogiraba era bwe twamulidde nga Honorable akyalina ebigambo byatugamba naye kasooka atuwulira kiki ekisinza okubeera nga kimukuuma oba nga kiwangaza omukwano gwe gova ye baatandika paka kati we bali ne mukyala we oba ne maddamu kuba tugaye bagenda mu myaka nga bakyali babiri Hajji kisinza okubeera nga kiwangaza omukwano gwo ne Hajjati ekiwangazisa omukwano ogutali gumu oba ogutali gwangerezimu obugumiikiriza okusonyiwagana okusanganamu ekitiibwa okuwangana enkizo bw'omba nga tuwangana enkizo yeeruwa tomala gaveri namusambye musambye akabuto akato mukoze bwenti ebyo byonna bw'obizingiramu biyingira nti ebyo bw'obanga obireze biyamba okukuuma buli kimu obufumbo kibukuuma mulimu w'okolera kigukuuma mikwano gyo gy'olimu kigikuuma ekika kyammwe okikuuma mukikuuma naye mwenda bwe mugamba nti tujja kwenkanankana n'ebisiki era nga nti ezenkanankana n'ebisiki tezaaka kyokulaba nti bw'oba okuba omuliro ng'onokukumisa bisiki era osooka oleetayo obutonotono obunaagukwasa nabyo ebisiki bireka bikwata omuliro naye n'ogatta ekiroddo bwekiti nakyo nebwekiti nga biri ebyokya bulooka n'osaza akabiri tinekikoleera kale nno ebyo byebikola ekintu ekyo naye gwe kasita ebyo obyewa obiwadde balo obiwadde ekika kyo obiwadde emikwano gyo obiwadde ku mirimu bulabulabire naye nga so sigamba nti ojja kubeerawo nga tosanze kizibu tekisoboka bamanyi balina kubeera mu mukwano Hajji woba olina byosanze mu mukwano obusungu buno bumalawo abamu bakuba anti ekyata okukuba bw'onookuba omukazi akusinga amaanyi nakubira n'omukuba olwi naye nakuba eŋŋumi zembala bano baba babeera mu mupiira nga basamba omupiira bakola tayikondo nomuga nti oyo omuwasi oyo ng'oyina ezoole kale nno n'olwekyo kwetoowaza okwo nkubanga nkukube nti omukyalo oyo taba na bufumbo era n'omwami taba na buki na bufumbo Hajji kyojjukira nga mwakatandika obufumbo omukwano ne Hajjati kyosinga okujjukira n'ogamba hayi kintu bwe kiti kyasikiriza Hajjati nali musomesa ku kyalo oba nali wenti naye Hajjati ono ekintu bwe kiti kye yakola amaka gali ge nnakugambye kyekyafuuka ekimyanso kubanga ngamba kaagaabwe nze ntya okuleeta famire enkyamu mu maka be baana abatemagana be baana abatta bakitaabwe be baana abatta bannyaabwe be baana abatemagana bo benyini abaana n'abaana source eyo gyeva ekyokulabirako jjajjaffe Ibulayimu yazaala abaana babiri ng'omwana omukulu ye Isimayiri ow'omukyala Agali ava e Misiri n'omukyala Saara nannyini maka yava e Bukaludaaya mu Iraq eyamambuka Yesu n'obulabu ndabawalabu mbaki Kanani kiri Kananiye kiri waggulu wa Iraq kale nno naye bwe baatuuka yagamba mutabani we Isaaka nti nabalonda abasirikale ne bamuwerekera ne bagenda e Kanani gye bajja Rebeka ne Isimayiri bw'atuusa okuwasa namugamba mumutwale e Misiri mugende e Misiri gye mba mumugiro mukyala kaakati kyaleetera abaana abo effamire ezo okusigala nga zigobagana
era toyinza kuwulira oli yavaamu abaana abalungi nono n'avaamu emirimu mirungi. Mutume yazaala abaana booba balinga bana batyo naye kati bw'oba oyagala okulabako mu mayisa gaabwe kabaka wa Jordan y'omu ku baana abava mu famire ya Fatuma muwala wa mutume. Abaavaamu Hajji ennaku zino twefumbiza abaana ab'obuwala egamba n'ogamba nti asigenda kulina mwami ono kusooka kutuuka waffe kansooke neefumbize kakkano omusajja akufuukidde bakiyita batya ekyambika. Hajji okufumbirwa kuno tukole tutya tuline mwami asooka atuuke mu bakadde oba ate waba ngambe jangu tubeere ffenna tugende kwegamba ku byombi bw'obanga abaawaka bategedde nti Fatuma alune gundi agatujja kujja tweyanjule kirungi era mugenda ogenda okutuuka awo era olinde bwali bakisa ati omu amayisa toyinza kuyisa myezi 6 n'otomanya amayisa ga mwami oyo n'otomanya amayisa ga mukyala. kiwe ebbanga Hajji ekyomuntu ono okugenda mbakadde. Hajji omanyi nti obeera n'omusajja ng'alina ssente ng'alina obusobozi obugenda mbakadde bo naye nga tayagala kubeera ng'ate atuuka anti aba alina kyakisa ayagala akibaze omuzaalire abaana bakuggwemu bonoobanga yeerogoza kakati olyoka ogambe nti nzi nekyakuddeŋŋeza kati oyo omuwonye naye obwana bwange tagenze nabwabuleseewo. abasakuzaala mu buzaazi naye ng'omusajja omutuufu alina kukola ki Hajji? Musajja alina kukola ki? Mulina okubeera ab'omukwano ogumukenda kuganja omwina kyalina okukola kwe kussa ekitiibwa mu mukyala we n'okumwagala naye ate okumubala nti muntu si ddole waka si mubbi si muddu bintu biringa bwe bityo. Hajji kiyinza okwawula ne Ajati kuba tulabye bangi bano abantu agenda n'afumbirwa mukazi amukubye empeta akoze buli kimu byonna abimazeeyo naye ne baawukana enkeera gwe era kyasobola okwawula n'Ajati kaakati ekyo ekikireeta kiri eki sitaani. Yes ate sitaani alinga bwolaba ekisenge kyange ekyo kiriko enjatika tabula olwatikamu ayingirira era kyavudde agamba nti bembanga musaba nti rabbana atina fi dunia hasana otuwe emirembe kuno ku nsi wafe l akhirati ne ku lunaku lw'enkomerero otuwe oyulire ekyo kati sitaani woba omuzibiikirira katonda amukutaasa katonda yamukutaasaako katonda oyeraga bati kale mugana sitaani nomugati gwe seeka gwe wasomangako bimu ng'ateberera obibubuka ani ataasa la hawla wala quwwata illa billahi aliyul azim. Teri muddu aluŋŋamya muddu munne okuggyako katonda. Kakati saba oyo akutaase sitaani oyo aleme kuyingira mu maka gammwe. okulembeza nnyo Allah mbufumbo katonda namutegeera dda nejja jange yali mujungute singa okwenyumiriza mu mukwano oba mu bufumbo weri agamaliza obufumbo bwantamanza obufumbo nabukuwa yo nyumiza nze obufumbo Hajji gwe kiki wenyumiriza mu bufumbo anti kakati sooka okitunuulire nyina abaana bange kakati omu yabuze emmotoka okutwala maama we ne mwanyina bagende balabe muzzukulu wange eŋŋando gy'asomera kubanga ku viddi lwaki ekyo sikyeyagaliramu yamba okuzaala kufunyiddemu ezzadde nofuna efamire kubanga teri kibi kufuna bya bugagga nga tolina bw'obitegekedde. Bw'olaba nga bali kulema okutegeera baganya okutegeeragana gwe temaatemba keeke buli omu omuwe keeke ye gwe ekintu kyo kiteeka emitwetwe baligenda okukijjayo mu keese
nga buli omu alina omugabo gwe togenda kusanga nti ate gundi yatemye gundi noyogera akantu ako kalambulira abaami abatulaba essaawa eno omusajja alina abaana bwe batyo akola atya ye abaana bano abategeka abaana saagala akuŋŋaanya emaali ngabo zino zendaba ku badreke eziringa ebijanjaalo nazireka bwati bwalizirekaho nga tazigabanyiza newansi emagombe tagenda kubunda alese enkayana ate ayinza okuba nasulayo omwaka nga ku baana 6 wasigadde 2 battiŋŋanye olwo olujja lulukomyawo olufunzizza ntogera ku kintu ekyo abasajja bano balaba Hajji bazaala mu bakazi ab'enjawulo oyinza okwanga gwe mukyala ali mu maka naye nga tomanyi baana bbawo balina eyo bbali laba ate wekutuka okubeera nga Allah najjulira omwami wo n'amutwala laba ate baleeta abaana bano gweosubidde abaana bano kati gwe bembanga nze babandeetedde bagenda kusanga omugabo gwange nga naguwandiika dda wano kubanga gwe ne b'omuyuka amaaso teri ajja kugabana kyawo otudde ate kati omukyala ate abamanyi ebintu by'abaana bagenda abaana yakuleeta wano yeyabazaala naye gwe sooka otunuulire bwe bagenda okusoma ekiraamo kino kyagundi bamuwa kintu buni kyagundi ogenda nga emaali tiri awasigadde awo ekyo kisigadde weewooyo atodde awo Hajji kyavunaanyizibwa omusajja okukola ebintu n'abikweka mukyala we omukyala bw'asaanira amanye buli kimu omwami kyali ate kaakati enkuza brought up charity begins at home oyinza okuba nga tomanyi mukyalo oyo kyenakugambye isooka omunoonyereze mukulanganye kyekyo ekyokukulaŋŋana tekijja wa tekisoboka kaakati bw'agenda okutunuulira n'agenda agwa ku bugagga kati ng'obwo n'agamba nti bagambye tibaze wange yazaala omwana egindi olwo ayagala agenda amutte aiza ate omwami we asobola okutwala ebyobugagga agenda okukkakkana amaka gali 3 agalimu ebiraamo ebyagaba ebintu ebyo kakati awo olikolawo ki wa bwakifuukuza nakigwako nakuwa akatwa oba tekirina kubeera mu nnyumba kuba wakigwako mu nnyumba asobola okukola ki okuba n'amanya nti ekirambo kyonna kiba kyama tize secrecy nga kati mikwano gyo oba okigenda okiteeke mu bbanga Allah akujjudde tetutegedde kiramu bwe kirimu banka netemanya nti gundi yafa si client waayo nga manager ajja n'ebyaba ti abange mukuŋŋaana abafamire mbawo omugabo gwammwe naye Hajji bali muteresa ebiraamo byaffe tebasobola kukyusaamuko ate nga oleese bukopi toleeta bukopi buyaayeyaayo obwo yes Hajji ngambira omusajja asobola atulaba essaawa eno ategekera abaana Hajji kati mu mutwe nawe omugamba ekigambo amanya kikyotegeeza Hajji kaakati emyaka gye tuwangadde ku nsi tugirabye ne bakitaffe tubadde nabo bakoddomi baffe tubadde nabo basengaffe tubadde nabo bajjajjaffe tubadde nabo eryo lyessomero the classes buli eri kyenajjayo nkirina wano kyendaba nga kiri applicable kisobola okukoleka kyafuuka paati yange kyenalaba nga ekyo sijja kisobola ekyo nenkireka kale n'olwekyo bwe mba nga mutegekera abaana mubategekere naye mukyama era naye tobibalaga abaana bano bayinza obinywerako omwenge ne bamuwerayo akatwa n'ayitira eyo
Hajji ebintu binene babigaba okusinziira ku mwana omukulu okusinziira ku magezi g'omuntu anti kakati bw'obigaba n'oli gwolaba omwana omukulu wamukwatizaako ng'akola amaka yali first donation ng'onotannaba kujja bw'obalirira kiwawooli ate n'obala akaana kato omuntu ow'emyaka 10 asigadde naawe oteekamu nti wanaakulira asajja kule aba yeerabiridde atya abala kubanga oba oli soba sibyetaga kakati olumbe ekyoka kyakizebe nti ate bampitira abekika ate bano abagamba sha nze ebyange kanzinywe nziri abaana balikoleezaabwe ne katonda bwatyo we yali tukoze n'atusindika ku nsi n'atuleka bwatyo naye era naye atulabirira era kyabudde agamba nti buli famire abantu abalimu ne riziki ya buli omu agisebeera naawe osisinkagana omwami w'abaana 15 webali abakyala 2 naye nga bali ekyemisana n'ekyeggulu n'obasanga nga bali aba 2 naye ng'ate balya kimu kubanga anti ate riziki agiyise kwani arrizq makhsum riziki ekyo ekyenfuna kinoyagayana nakifuna era kyobola abantu kusooka otunulira abaweeredde nnyo abaana be bagwayo mu masomero nga baweddeko yeyongera obugagga lwaki ate oba nga takyafulumya fiizi lwaki tagaggawola zaali zaabali gwobeera caretaker custodian otubuuliridde mukwano nga tumaliriza Hajji njagala obeeko ebigambo by'ompeera omuntu ali mu mukwano essaawa eno nga mufumbo kaakati bafumba bannange mwenna kubanga siri muwulu bazadde bannange mwenna kubanga siri mugumba bakulu bannange ffenna ne bazzukulu baffe era kati nze mpeerera bazzukulu osalira nnyo walirabe kazzukulu kange ak'omuwala akafaanana naye ng'oyiza n'okkabala nti kampeewo so nga ate kali kanyonyi kale n'olwekyo kyevudde bakugamba nti ebitundu 75 faces zikolwa bakyala kaakati olaba empeewo bwegenda mu nnyonyi gundi omumanyi tyo ng'obufondogi kale nno abantu abo netubalabirira ekyenkanyi bw'obanga n'abaana awaka tobasosola nti kubanga bano bajja buzi teri muzi buli yonna katonda yamuleeta katonda yagamba Eriya tutambula nkujje mu Isirayiri wano nkutwale wannamwandu eyo gye ndaakuliisiza kubanga enjala yali akugwa okumala emyaka 7 naye namwandu yaliisa omwami oyo Eriya era ekiseera bwe kyaggwako ng'emmere erabise malayika nejja nemugamba nti kale yemukoddeyo enjala ekedde naye oli kyeyamugamba nti kakati okolanga bwotyo kubanga yamugamba nti si bikakkasako ako ak'eŋŋaano n'ak'omuzigo nenkubadde ngenza okolanga bwotyo paka katonda lwali kujjulula kale nno n'olwekyo nno okulabirira abantu abo kyamukisa gye tuli kubanga ne bw'onoobanga buli kanaku olya kiro ya nnyama nga tolinaako waka muntu mulala era ogenda kutuuka okufa nga amaddu tegaweddeewo Hajji ate kyoŋŋambira omuntu ali mu bufumbo ng'ate yayagala kubeera nga yawukana n'omwagalwawo ekyo ne mu kitabo kya Mose eky'amateeka mu ekiri tibanaabeeranga babiri ng'omwami akyaye omukyala amuwandiikiranga ebbaluwa mu butongole sikugenda bugenzi oba omukyala yawulidde nga tebakyakkaanya n'amaka naye awandiika ebbaluwa bagitwale waseeka tizengize eki ngenze kale nno ekyo kintu ekijja fokaaru olw'okkakibwa olw'ekyo ekiba kiguddewo
nga tekikyali amendebo naye bwe kiba nga si kyekyo birala buno casualties ezo tuzigumiikiriza era nituzita. Hajji, ate kyoŋŋambira omuntu asuubira okuyingira mu nkwano yeteekateeka ogamba nti kati nnoonya mubeezi oyo ayeteekateeka mu ekyo bayibuli yatugamba nti oyo ayambala ebyokulwanyisa ng'agenda mu ddwandiro si ateekeddwa okwewaana. Oyo ayambala ebyokulwanyisa ng'agenda mu ddwandiro si ateeka okweraga eryanyi nti nze muyanguda tugenze bakola kino naye ava mu lutalo nga yeeyambula byayambadde era oyo yatenderezebwa. Kakati no naawe bw'oba oteekateeka kugenda kuwasa njagala okimanye nti ogenda kuleeta emyoyo emeka ebiri girindirire era ogenda okuleeta amayisa agasukka ku 10 abiri agago n'agooli. Kale nno mu kaseera k'okukola amalgamation okugattagana okwo okugjawo ebyo bivaamu obufumbo okusasika bw'obanga teweegendereza na kukitegeera kubanga omuntu gw'otaakuza gw'onoomulowooza otya nti anaalowooza nga eyakulire wajjajjaawo buli omu bamuleeta bubwe. Kale n'olwekyo muteeka okubanga olina okugumiikiriza ku mbeera eyo eneeba eriwo. Obugambo bw'ompeera ababaka banno obugambo bwowa abantu b'okulembera nga tumaliriza obugambo bwowa Hajjati n'akayimba k'omuweereza. Kakati Hajjati sijja kumuwa luyimba lwazira ŋŋamba abantu byensomesezza nga biyise ku bufumbo bye biyita ne mu bukulembeze bw'ensi. Betuteesiganga nze akulembera naawe gwenkulembera eggwanga terijja kubeerawo. Bwetutayagalagana bwetutasanganamu kitiibwa bwetutayagalizaganya kati gundi yafunye ekintu gundi n'opiikana n'ogira boodere togenda kufuna bintu byonna kubimalayo mu nsi. Oli yagamba nti raba abaddu bwa Katonda bambadde naye nabo badde bambadde tebayinza kwambala okwenkana amalanga ag'omutale nga bwe yagambaza. Zino byonna ebyengoye zino zemwambadde ebimuli babijja ku malanga ga mutale bimuli bya nsiko kyafuula n'akikuba n'akikola mu lugoye kale toyinza kubimalayo. Okusemba eri bannaluweero bannaw'obulenzi bannaluweero ne abantu b'e Buganda mwenna naddala Buganda efunye enkizo ey'okuyingiramu abantu abangi abatazaaliddwa muno abatuzeemu obuzzi muyiga okusengejja okwenyumiriza n'oyo gwogedde okutwala kubanga amayisa ago gandi tuviirako eggwanga lyaffe okugira ki okufa. Nze mbadde nkubiriza abantu nti abange muwase abakazi muzaale abaana togezaako kuwa mukazi w'okkerenda kuttira mwana mu lubuto ekyo ogenda kiraba nga tugenze mu maaso ga Katonda omwana oyo ng'alaajana mu maaso ga Katonda nti oyo yaba tagenda kubanga yanzija mu nsi nga sikuweereza ebirungi bye yakola by'oba owanze ye amanye gy'anaagenda. Era ekyo mu kibi ekyo omukatoliki akiyita saakiririgo nti bibyo nokubadde abasosolo basonyiwa ne bapaapa basonyiwa ekyo kiriko akisonyiwa okugjawo Katonda. Nnyonnyola ababadde bakulaba essaawa eno obabuulire amannya go ebitiibwa byonna bannange babitegeere. Kaakati bannaluweero bammanyi amannya gange nze Alhaji Naduli omuzira mpeewo jjajjange yekijja embazzi atwala ekika ky'empeewo ffe ebika ebyajja n'ekintu nga tuva eyo omusozi z'ebugisu naye nga twatukako ne mu Ethiopia netukomawo wano era ffe bananyini kuzimba Bwakabaka mu Bwakabaka bwa kintu ono baffe aliko ye Kabaka owa 36
yes era kino budegamba nti buli olabanga ku muntu ava mu eastern mwagale abo bebamu ku bajjajjammwe abasigalayo era kyoba olabanga tufaanagana omugisu nga yayisaawo ng'akubye ekiteeteeyi nga gwe omumanya ati oyo mugisu webale nnyo naye ate bwe wayita omulugwala webale nnyo omukwano omulungi Hajji Naduli oba Honorable Naduli wakyabadde ku programu yaffe ya Pillow Talk Show neneebaza benkoze nayo bannange Philip ku kamera awamu ne Omar ku kamera mukwano mmwe musenga ate nga ne my editor Bambi Kim naye mukwano okubeera nga ate okula mulimu mulungi okubeera nga ate oteekateeka ekifaananyi kino nekibeera nga ate kinyumira abantu ate neneebaza ne bannaluweero bonna bannawo obulenzi okubeera nga mwagala nnyo Hajji Naduli banayembere okubeera nga ate mutuufu mwagadde paako kino ekintu kyatu mbeera nga temumutukuumidde paka naffe ate wetumutuuse kone nentumira kuli mutena gamanize ku Pillow Talk Show kwenfiira ku Pillow Talk Show siva kubananga balaba channel online ku Facebook ku YouTube name mukwano mwe bali alabere nga tampira kyemusinga kubeera nga ate mwagane ntumira ku Hajji wange banango mulungi naye nkutumira gye mukwano kubeera nga atonjagala omwami Kakumba ali kubeera nga wantegeera mukwano nkwagala nnyo nange nentumira kuli mutena gamantife ku Delta kwetufiya tugivaako mpaka abula katubageze kire kirungi musule bulungi mweraba.